بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. سورة العنكبوت. الله سبحانه وتعالى قام كنتاندي كويس سورين ونغاتاندي الحروف المقطعة إنكو تنسرف ونغابو توجه تزربا أقام بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم وأقام بنكو تنسرف الله أعلم بمراده الله يا من يشيرو بريرواش مكسيري سنكتا إذا زياريتا كنتاندي كويس سورة القرآن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس وابان تبروزا أن يتركوا تبجا كلكبوا نتباليكو متيكا غبفوغا أن يقولوا basinzirawo bagambe amanna nti ffe tuli bakkiriza wahum la yuftanun nga tebamaze kubeera nti bafuna ekigezo ekiviri Allah subhanahu wa ta'ala ekisengejja abakkiriza mu batali bakkiriza. Tekijja kusoboka Allah subhanahu wa ta'ala okukkiriza imaani z'abantu ze beeyita obweyisi nti tuli bakkiriza nga tamaze kubagezesa kulaba be baliwo abakkiriza abannamaddala be baliwo abagamba nti bakkiriza nga mu butuufu bannanfuusi. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد فتنا مزمات واجز سدي بجزو بيفي الذين من قبلهم أبابا سوكا وربيبريه نتتجيرا باني بيباليوا أباكيريزا بيباليوا مبنانفوسي eyo yali nkola yaffe okuvedde okujja nga tuwa ebigezo ebisunsula abannanfuusi mu bakkiriza abannamaddala. fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah ateekwa okuleeta ebigezo asobole okutegeerera ddala abo abakkiriza aboogera amazima nti bakkiriza. wala ya'lamanna alkadhibin, atajja kuleeta ekigezo era asobole okubeera ng'ategeera be baliwo abo abeeyita abakkiriza naye nga balimba. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم حسب الذين يعملون السيئات ناندي كباروزا abantu ababeeyunira okukola ebibi أن يسبقونا nti bayinza okutusumatuka ne batulemesa okubeera nti tubakwatako. saa kibi nnyo ma yahkumun, ekyo kye balamula bwebanga eyo yennamula yaabwe nti ne bwe banaakola ebibi tetujja kusobola kubeera nti tubakwatako oba bajja kusobola okubeera nga batusumatuka bwebanga y'endowooza yaabwe era bwe kubanga kwe kulamula kwabwe okulamula kwabwe okwo mu butuufu si kutuufu tebayinza kutusumatuka era tujja kubakwatako tubeere nga tubasasula okusinzira ku nneeyisa yaabwe. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله omuntu yenna ayina essuubi nti obudde bwonna ajja kusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala فإن أجل الله لآت, akimanye nti obudde bw'okusisinkana Allah kwagala butayagala bulina okubaawo era bujja kujja tebulimu kubuusabuusa. wa huwa as-sami'ul alim, Allah yawulira ennyo ate amanye ennyo ensonga zaffe zonna. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ومن جاهد omuntu yenna alikola kaweefube ku ddiini ya Allah fa innama yujahidu linafsihi, mazima kaweefube oyo agenda gasa mwoyo gwe. inna Allaha, mazima Allah laghaniyun anil alamin, mugagga nnyo talina kye yeeguya eri bitonde bye. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين نابو آمنوا وبكرزا وعملوا الصالحات نباكل ميرم وميرونجي لنكفرن عنهم سيئاتهم تجند كبيرا تبسانغولا كبيبي بيابي بيتدي ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون,
tugenda kubasasula ebintu ebisinga obulungi okusinga ebirungi bye baatukolera. Tugenda kubasasula ebirungi ebirisinga obulungi ku ebyo bye baalinga batukolera. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان twakuutira dda omuntu ono ekitonde muntu twakikuutira ne tukiragira ekiragiro ekigamba biwalidayhi ekikwatagana ne bakadde be husnan okubeera nti abayisa bulungi. Kyamala dde okubeera nga kikakasibwa mu kitabu kyaffe Qur'an. Ne tulaamira omuntu oyo nti ateekwa okuyisa obulungi bakadde be mu buli ngeri zonna, kubanga be baali ensonga y'okubeerawo kwe Allah subhanahu wa ta'ala mwe yayisiza okubeerawo kwe kuno ku nsi. Allah subhanahu wa ta'ala n'atukuutira ng'era atulaamira tubeere nga tuyisa bulungi bakadde baffe mu ngeri zonna. Olw'ensonga wa in jahadaka, singa bakadde baabo bagezaako kukolako kaweefube, litushirika bima laysa laka bihi ilmu, obeere ng'ongattako ebyo by'otayinaako kumanya nsibuko yaabyo, ne bakugamba nti nabyo bikolagana ne Katonda, ne baagala okubeera nga babikuyingizaamu ebintu bya shiriki, nga naye ddala mu butuufu tomanyi butya nti envudde waabyo byajja bityo okubeera nti bikolagana ne Allah. Fala tuti'uhuma, togezaako okubagondera. Ilayya marji'ukum, gyendi gye mujja okudda ye wali obuddo bwammwe mwenna, abaana n'abazadde mujja kudda eno gyendi. Fa unabbi'ukum, mbeere nga mbabuulira akawonvu n'akagga, bima kuntum ta'maluun, kusinziira nga bwe mwajja mukola kuno ku nsi n'enneeyisa yammwe nga bwe mweyisizza mu bulamu bw'ensi eno. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين آمنوا نابا بكرزا وعملوا الصالحات كبكرزا وابن بونغرا كوكول من ميميرونجي لندخلنهم في الصالحين. tugenda kubayingiza wali abaddu baffe abakozi b'emirimu emirungi ababa kulembera. Tugenda kubagatta nabo tubateeke wamu mu jjana yaffe n'abo ababasookawo mu kukola emirimu emirungi Allah gye yasiima. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ومن الناس أتم بانت ملمو من يقول ومنت وولدان غايوغرا نبوغري بيغامبا انت آمنا بالله فتولي بانت وابكرزا الله مبطوف وكمكرزا فإذا أوذي في الله نيسينغا فني بنيزونغا بفني كروا الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. atuuka ekiseera n'abeera ng'ebinyiizo byafunye okuva eri abantu abiyitira ddala nti bifaanana n'ekigezo Allah subhanahu wa ta'ala kye yali muwadde. Awulira nti ekibonerezo ekimutuusiddwako okuva eri abantu kifaananira ddala ekibonerezo ekimuweereddwa Allah subhanahu wa ta'ala, ne kimuleetera okubeera nga yeekanya obusiraamu, ne kimuleetera okubeera nga ava mu kuweereza obusiraamu sinakindi n'okubuviiramu ddala aleka okubeera ng'anyiigirwa abantu. Wala in jaa nasrun min rabbika, naye singa abadde afunye okuwagirwa n'obuwanguzi obuvudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, singa wabaddewo okufuna obuwanguzi eri abakkiriza nga ddala mu butuufu abakkiriza bagenze mu lutalo ky'okulabirako ne babeera nga balwanye ne bafuna obuwanguzi n'eminyago, la yakulunna, be bajja okwogera nga bagamba inna kunna ma'akum, mazima bulijjo tubeera nammwe mu ndowooza zammwe, mu pulaani zammwe, mu nkola y'emirimu gyammwe tuli bakkiriza nga mmwe abannamaddala, tetwawukanangako mu kubeera nti tukolaganira wamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu bantu mulimu bakiriira mpuuyi bbiri. Bw'abanga aguddeko ekizibu ku lw'obusiraamu akyukira ku maviivi ge ne yekyusiza mu kitinga embazzi n'abeera ng'obusiraamu alaba nga bwe bumutadde mu buzibu, sinakindi asobola okubeera ng'abuviiramu ddala olw'okubeera nti afuniddemu ebizibu okuva eri abantu. Naye obusiraamu singa butuuka ku buwanguzi
be bantu be bamu atojja n'obasanga nga beetadde wamu n'abakkiriza ne bagamba nti bulijjo tussa kimu era tukolaganira wamu babeere nga balya mu lulime ne mu luzise. Walayisa Allahu, mulowooza nti Allah tali bi'alama bima fi suduri alalamin, asinga okumanya ebiri mu bifuba by'abantu. Mulowooza tasobola kusengejja kwawula wakati wa mukkiriza mutuufu n'oyo yeeyita obweyisi. Obukakafu bw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala ayawula wakati we yeeyita obweyisi n'oyo wannamaddala. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, Allah ajja kubeera ng'ateekawo ebigezo ategeerera eddala abo abakkiriza. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, era ajja kubeera ng'ateekawo ebigezo asobole okubeera ng'ategeera bannanfuusi. Bajja kubeera nga basengejjerwa abakkiriza, bajja kubeera nga bategeerekeka okusinziira ku kigezo Allah subhanahu wa ta'ala ky'anaaba aleese. Bwe banaabeera nga bawangudde bajja kubeera nga bafuna essanyu. Bwe banaabeera nga bafunye ebizibu bajja kugumiikiriza, bafuna empeera y'obugumiikiriza. Naye abannanfuusi beekyusiza mu kiti ng'embazzi. Bwe wabeerawo obuwanguzi bajaganya wamu n'abakkiriza, naye bwe wabeerawo okuwangulwa n'ebigambo ebisongovu obalaba nga bakyukidde ku migongo gyabwe ate nga boogera oludikya nga bakyukidde mu kiti ng'embazzi. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وقال الذين كفروا بوغرا بلجابا بتكرزا للذين آمنوا غبغامبا بابكرزا اتبعوا سبيلنا مغبرere kubo lyaffe. Abatakkiriza nabo bakola omulimu kubakkiriza nga baagala okubawabya nga babagamba nti mujje tubeere ffenna mugoberere enzikiriza yaffe n'entegeera yaffe. walinahmil khatayakum, kijja kubayambako mu kubeera nga tubasitulirako ebibi byammwe bwe muliba mutuuse eri Allah. Allah abagamba nti wama hum bihamilina min khatayahum min shay'in, naye ddala nga mu butuufu tebajja kusobola kubeerako kibiina kimu mu bibi byabwe kye basobola okubeera nga babasitulirako n'akamu n'akeddagala. innahum lakadhibuun, abantu abo balimbira ddala tebajja kusobola kwetikka bibi byabwe nga babigasseko n'ebibi by'abantu abalala. Ekyo balimbira ddala era tekigenda kusoboka. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ, abayita abantu okubeera nga babakyamya babajja ku kkuba ettuufu babeere nga babatwala eri obutakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti walayahmilunna athqalahum, bajja kusitula emigugu gy'akakiki waabwe oyo gwe baanaayiza ku bulamu bw'ensi. Wa athqalan, bagettekeo emigugu gyabo be baakyamya era be baawabya ne bava ku kkuba ettuufu. Allah subhanahu wa ta'ala abateekeko ekibonerezo ky'okwetikka emigugu gy'abalala abo abaabuzibwa. Maa athqalihim, nga bajongera ku migugu gyabwe babeere nga balina ekibonerezo ky'emigugu gyabwe gyetikka ate bateekerweko n'emigugu gyabo be baabuza. Wala yus'alunna, bajja kubuuzibwa yawma alqiyamati, ku lunaku lw'enkomerero, amma kaanu yaftaruun, ku ebyo bye baali nga bafera nabyo abantu nga babalimba, so nga ate amazima Allah subhanahu wa ta'ala yali yagaanika dda mu Qur'ani. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, مَزِمَ الدَّلَفَّ تُوَاتُمَ النَّبِّ وَفِّ النُّوحُ إِلَىٰ قَوْمِهِ eri abantu be, n'abeera ng'agenza okubakolamu omulimu gw'okubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala. falabitha fihim, n'amala ebbanga ddene mu bo 1000 sanatin, emyaka 1000, illa 50 aaman, ng'otoddeko emyaka 50, 1000 bw'otoolako emyaka 50 giba 95 gye yamala ku mulimu gwa da'wa ng'akoowola abantu okubazza eri Allah. fa akhadhahum tuufaanun, enkomerero ya byonna abaagaana okuba abakkiriza Allah yabazikiriza n'amataba. wahum zalimun, naye nga kyasangibwa nti ddala mu butuufu baali balyaza amaanyi. فأنجيناه
أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين فأنجيناه ومسجو ينوه فتوامونيا وأصحاب السفينة نابو بيالين بملياتا بكرزا وجعلناها آية للعالمين netubaffuulanga kyakulabirako era ssomo ddene eri ebitonde ebiriddawo bisobole okubeera nga biyigirako nti abalibeera nga abakkiriza bagendanga kuwona so nga abalibeera abajeemu ne batawuliriza bannabbi baabwe bwe baabaleetera bagenda kuzikirira mu buli ngeri zonna nga abantu abo bwe baazikirira. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإبراهيم جكر للنبي وفي إبراهيم فتوى مسندك اليابان به إذ قال لقومه جكر بيتوك اليابان به نابا قامبا اعبدوا الله مسنز الله سبحانه وتعالى واتقوه إرام بيرينغ ممتيام بكروا بياموي ذلكم خير لكم ekyono kyekisinga obulungi gye muli era ye wali obulungi bwammwe mu kutya Allah ne mu kumusinza in kuntum ta'lamuuna singa mubadde mukimanyi ky'oluvannyuma lw'okuva ku bulamu bw'ensi mujja kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala atunule mu nkola y'emirimu gyammwe. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إنما تدعون مزمير بمسنزا من دون الله بتالي الله سبحانه وتعالى awthanan bintu bisanamu byawongo ebyebisinzibwa amasanamu gennyini byebintu byennyini Allah subhanahu wa ta'ala beyagaana okubeera nti tubisinza. watakhluquna ifkan muteekawo era ne mujwetekawo obulimba nga mugamba nti byebituufu by'okusinza ne tuleke Allah okumusinza obwo bwennyini bulimba obupaatiikewo obupaatiisi. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugamba ebigambo ebyayita ku lulimi lwa Ibrahimu alayhi salam ng'agamba abantu be nti ebyo bye musinza ebitali Allah masanamu gennyini Allah gaatatukkiriza kusinza naye nga mmwe mugapaatiikako ebigambo nti ge gasaanidde okubeera nga gasinzibwa abantu balekeyo okusinza Allah. inna alladhina ta'buduuna min duunillah mazima ddala ebintu bye musinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala la yamlikuuna lakum rizqan tebisobola kubeera nga bibagabirira mu bulamu bwammwe buno obw'ensi okubeera nti bisobola okuyimirizaawo obulamu bwammwe obw'ensi nga bibawa riziki ez'ebika ebyenjawulo. fabtagu inda Allahi rizqa mubeere nga munoonya eri Allah subhanahu wa ta'ala okubagabirira mu bulamu bwammwe buno obw'ensi so si kunoonya kubagabirira mu bulamu bwa nsi buno nga muyita mu nsinze ey'amasanamu. wa'buduuhu musinze Allah oyo mu bwomu obwe washkuru lahu mubeere nga mumwebazaako konna ke muba mufunye era mutegeere nti kava gyali ilaihi turja'un so nga oluvannyuma lwa byonna okuva wano gyali gye tujja okuzzibwa abeere ng'atunula mu nkola y'emirimu gyaffe. wa in tukadhibu faqad kadhaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. wa in tukadhibu bw'obeera nga gwe olimbisizza nabbi yenna aba akuleeteddwa ne mubeera nga musazeewo okumulimbisa ne mutamugoberera ne mutawuliriza by'asomesezza ne mutasaayo birowoozo ku ebyo by'abaleetedde ebimenyawo ensinza yammwe enkyamu. fakad kadhaba umamun min qablikum mukitegeere nti mwe abawarabu nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abatumiddwa gye muli singa munaagezaako okumulimbisa ne mweyisanga abaasookawo mujjukire nti fakad kadhaba umamun min qablikum waliyo ebibiina ebyatusooka okuba mu nsi muno ebyalimbisa abatume baabyo ne babeera nga oluvannyuma lwa byonna be basanze obuzibu era be baagwa kuzikirira. wama ala rasuli omutume waffe talina kimuvunaanwa era kye tumubanja illa albalaghu almubin okujjako okutuukiriza mesegi kitumukwasizza ey'olwatu abeere ng'agituusa eri abantu ebikwatagana n'okukkiriza kwammwe ebyo biri gye muli. ayagala anakkiriza atayagala alekeyo naye oluvannyuma lwa byonna empeera y'ebyo mujja gisanga mu maaso ga Allah. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. أولم يروا abantu tebasobola kutunula ne balaba
kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa ngiriki Allah subhanahu wa ta'ala bw'atandikawo okutonda ekitonde thumma oluvannyuma singa baba bamaze okwetegereza entandika gy'atandika okutonda ekitonde baali badde nga bakakasa nti oluvannyuma lwa byonna yu'iduhu oyo akitandiseewo asobola okubeera ng'ajja kukizaawo oluvannyuma lw'okuvaawo kwakyo kisobole okuzuukira kigende mu maaso ga Allah abeere ng'akiramula inna dhalika ala Allahi yasiir mazima ekyo kimuwulidde ku Allah subhanahu wa ta'ala kuzannya n'akwagala era kintu kyangu nnyo kumenya mu jjenje ekkalu so si kizibu nga ggwe bwe wali badde okirowooza. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. قل abantu bagambe siru fil ardi mutambuleeko mu nsi muno fanzuru musobole okutunuulira mulabe kaifa bada al khalqa ngeri ki Allah gye yatandikawo ebitonde nga talina waalabira buli kimu n'akiteeka mu kifaananyi kyakyo kye kyenyumiririzaamu thumma allahu yunshi'u nash'ata al akhira era abategeeza nti oluvannyuma lw'ebintu ebyo ebyatondebwa okubeera nti bisaanyeewo bizaaye bujja kukeera enkya nga Allah subhanahu wa ta'ala ate yabizzizaawo omulundi omulala bigende mu maaso ge asobole okubeera ng'atunula mu nkola yaabyo ngeri gye byayisaamu ku bulamu bw'ensi. inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah ku buli kintu kyonna kirinako obuyinza n'amaanyi wamu n'obusobozi yadde nga gw'olaba mu bwongo obwo kikaluba era kizibu kyakubeera nga kiyingiramu. yu'adhibu man yashaa'u wa yarhamu man yashaa'u wa ilayhi tuqlabun. yu'adhib man yasha Allah ajja kubonereza abo baayagala wa yarham man yasha Allah ajja kusaasira abo baana abayagadde wa ilayhi tuqlabun naye mujjukire era mukitegeere nti gyali ye wali obuddo bwaffe gye tujja okuzzibwa oluvannyuma lw'okuva ku bulamu bw'ensi n'okuva mu bulamu bw'emagombe. enkomerero ya byonna tulina kusibira eri Allah subhanahu wa ta'ala atunule mu mpisa yaffe gye tweyisaamu ku bulamu bw'ensi. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما أنتم تملموا بمعجزين في الأرض أبجوك تلمسوا كرة توغر منسمنو ولا في السماء ودمبانجي يمغرو tewali asobola kubeera nti atulemesa okuteeka puroguramu yaffe nga bwe twagipanga era nga bwe twagiteekateeka okubeera nti etambula tekisoboka kubeerawo. wama lakum min duni llahi min waliyin wala nasir ate era temulina atali Allah subhanahu wa ta'ala asobola kubeera ng'abayamba era asobola kubeera ng'abataasa singa waba waguddewo ensonga yonna kebeere ng'eva mu bbanga kebeere ng'eri ku nsi kuno teri atali Allah subhanahu wa ta'ala asobola kututaasa wadde okubeera ng'atuyamba okusumattuka ekizibu ekyo kyonna ekiba kitutuddeko. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. والذين كفروا أتابا بتكرز بين الشمانيا ngabawakanya biayati llahi amateeka ga Allah waliqaihi n'ensisinkano ye ne bagibeera nga bagiwakanya nti teriyo olunaku lwa kumusisinkana. ulaika abantu abo abalina endowooza ey'ekika ekyo yaisu min rahmati baamala dde okukutuka n'essuubi ly'okusaasirwa kwange era tebalinayo essuubi nti bwe balituuka mu maaso gange balifuna okusaasirwa n'okutunuulirwa n'eriiso ery'ekisa. wa ulaika era abantu abo lahum adhabun alimun be bajja okubeera nga bafuna ekibonerezo eky'obulumi olw'eri emputtu gye baalaga ku mateeka ga Allah n'okubeera nga baawakanya olunaku lw'enkomerero. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. fama kana jawaba qaumihi tekwali okuddibwamu kw'abantu be ng'amaze okubasomesa n'okuwuliriza nga bamaze bulungi nnyo okutegereza by'asomesa illa okuggyako an qaalu baayogera nga beddiramu nga basaaga nga bagamba nti uktuluuhu
omuntu oyo asaanidde abeere ngattibwa Ibrahimu alayhi ssalamu okusinziira ku njigiriza empya gy'aleese evvoola enzikiriza y'abakadde be, ne babeera nga basalawo naye nga balowooza nti bajja kumalako, ne bagamba nti uktuluuhu, omusajja oyo mumutte, awo oba si ekyo ng'ekyokumutta kirabika kitono, harriquuhu, mumwoke mutyabe enku abeere ng'ayokyebwa mu kunnabbambula w'omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala byatunyumiza wano mu Qur'ani era bwe gwali, baatyaba enku ezirabika nti zaali nnyingi, naye Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okumusuula mu muliro atunyumiza ebyagenda mu maaso. Fa anjaahu Allahu mina nnaari, Allah yamuwonya omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okugulagira nti ya naaru kuni bardan wa salaaman ala Ibrahim, muliro gwe beera omunnyogovu ow'emirembe eri Ibrahimu alayhi ssalaam. Era Ibrahimu yatuuka ekiseera n'aguvaamu nga wadde enviiri ze teziyidde oba engoye ze, n'abeera ng'addayo ku mulimu gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamukwasa. Ekyo kyali badde nga kimala abantu okubeera nga bakkiriza obwannabbi bwe n'obutume bw'okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Baali badde nga basobola okulabira ku ekyo, naye era Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasalawo obutakkiriza tasobola kuba mukkiriza. Inna fi dhalika la ayatin, mu ebyo bye twogera mulimu ebyokuyiga bikulu nnyo, liqawmin yu'minuun, eri abantu abasobola okubeera abakkiriza. Omuntu ayagala okubeera omukkiriza, ekyo kyali badde kimumala bumaze okubeera nti akkiriza Ibrahimu oluvannyuma lw'okumutyabira enku, ne bamusuula mu nnabbambula w'omuliro, ne bamulaba nga ddala mu butuufu avudde mutayidde sinviiri singoye. Ekyo lyali badde essomo ddene eri omuntu ayagala okukkiriza, yali badde ng'ekyo kimumala bumazi nakkiriza, naye era Allah subhanahu wa ta'ala gwe yaziba amaaso n'amatu tasobola kubeera nti akkiriza, era abamu tebakkiriza. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال ناغامبا إبراهيم عليه السلام yagenda mu maaso ng'agenze ku mulimu gwe. Allah subhanahu wa ta'ala gwe yamukwasa oluvannyuma lw'okumusumatusa omuliro teyayimirira, wabula yagenda bugenzi mu maaso n'omulimu gwe, so ng'ate yeeyongera okufuna amaanyi oluvannyuma lw'okubeera ng'alabye ekyamagero Allah kyamukoledde. N'agamba nti innama attakhaztum min duni llahi awthaanan mawaddatan baynikum fi lhayaati dduniya. Waqaala n'abagamba nti innama attakhaztum min duni llah, mazima ebyo bye mutaddewo ebitali Allah subhanahu wa ta'ala bye musinza, awthaanan ge masanamu gennyini Allah subhanahu wa ta'ala gaatatukkiriza kubeera nti tusinza, naye mawaddatan baynikum fi lhayaati dduniya, omukwano oguli wakati wammwe. Nkakase mwagale oba temwagala, mukkirize oba mugaane, omukwano oguli wakati wammwe ne wakati w'amasanamu ago gujja kubeerawo ku bulamu buno obw'ensi we gujja okukoma. Thumma yawma alqiyamati, oluvannyuma lwa byonna olunaku lw'enkomerero, yakfuru ba'dukum bi ba'din, abamu bagenda kwegaana bannaabwe nga bamaze okutuuka mu maaso ga Allah. Amasanamu gagenda kubeegaana nti si be baali abatuufu okusinzibwa, wabula mwalina kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku abagoberezi lwe bagenda okwegaana abo be baagoberera, nga Allah subhanahu wa ta'ala ataddewo obulabe wakati waabwe. Wayal'anu ba'dukum ba'da, abantu abamu bagenda kukolimira bannaabwe, gwe yagoberera ng'olikolimira oyo gwe wagoberera, so ng'ate n'oli alibeera ng'akwegaana, ng'akutegeeza nga bwe walina okukozesa amagezi go so okugoberera ye. Mugenda kubeera ng'abantu mwegaana bannammwe, n'okubeera nga mukolimira bannammwe. Wama'awahumu nnar, naye ng'obuddo bwammwe ku nkomerero ya byonna mwenna mugenda kuyiibwa mu muliro. Wama lakum min nasirin, ate temugenda kufuna muntu abataasa kubeera ng'abawonya omuliro, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala enkola y'emirimu gyammwe alibanga teyagisiima. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فآمن له لوط, Ibrahimu alayhi السلام Allah gwatunyumiza ng'amaze okukakasa abantu nti bye musinza ge masanamu agannama ddala, wadde nga ku nsi wano mulina omukwano, so ng'ate ku kiyama abamu balikolimira bannaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza. Fa amana lahu Lutun, Lutu ye yakkirizaako Ibrahimu alayhi ssalamu ku bantu abaaliwo.
وقال ناغامبا إني مهاجر إلى ربي وقال ناغامبا إبراهيم عليه السلام nga mazoku lemererwa abantu benga bamulemeredde nga baganye nga nekitawa muvuddemu nga mu aya endala bwe twagiraba nti yamugamba nti wahjuruni maliyan nsengukira ddala okumala ebbanga nga situkwatagana nze naawe onviira ogenda owaŋŋanguka essaagala nakkulabako naye bw'onooba tokikoze ekyo nze nja okwekubira amayinja nga mukaddewo Ibrahimu n'amutoolera salaamu gye twalaba almutaraka salaamu y'okubeera nti mwawukananga ab'ebigwo n'abeera nga yawaŋŋanguka n'agamba nti inni muhajirun ila rabbi nze nsenguse ŋŋenze eri Allah subhanahu wa ta'ala ajja kusobola okunnuŋŋamya yonna gye nnaabandaze Allah subhanahu wa ta'ala tajja kunjabulira naye bakadde bange nga bwe baganye okukkiriza mbaviiridde innahu mazima Allah subhanahu wa ta'ala nze mwesiga huwa al-azizu yewamaanyi atawangulwa al-hakimu ate oyo atakola nsobi mu byonna by'abaakoze. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti Ibrahimu bw'amala okusenguka n'agenda ng'aviiridde bakadde b'oluvannyuma lw'okubeera nti bakkiriziganyizza naye balemedde ku bye basinza nga naye alemedde kusinza Allah. wa wahabna lahu twamugabira eyo gye yalaga Ishaaka omwana ayitibwa Ishaaka ng'azaalibwa nnyina ayitibwa Saara wa Yaquba ate Ishaaka n'azaala omwana ayitibwa Yaqubu nga ye muzzukulu wa Ibrahim. waja'alna fi dhurriyyatihi nubuwwa twateeka mu bazzukulu be obwannabbi bwaffe ne bugenda butambulira mu layini y'abaana abo walkitaaba ne tubeera nga tubassaako ebitabo byaffe ebirabika nti bye birimu amateeka gaffe ge twagala basomesa abantu. wa atainaahu ne tumuwa ajrahu empeera ye fi dduniya kuno ku nsi Ibrahimu agulumizibwa buli yenna ayina eddiini eyava mu ggulu agulumiza jjajjaffe Ibrahimu alayhi salaam ne tumuwa empeera nnyingi nnyo ne muzadde eri okubeera ntwamuteeramu bannabbi ne babeera nga bajja okutusomesa abantu nga bali ku nkola ye Ibrahimu alayhi salaam. wa innahu fil akhirati lamina as-salihin ng'ate ddala mu butuufu ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera mu bantu abalongoofu olw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yamusiima n'amuyita mukwano gw'enfanfe. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا أتجكر لوط عليه السلام الله سبحانه وتعالى gwatugambye nti ye yakkiriza obubaka bwa Ibrahimu n'asigala ku nnono entuufu ey'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. bw'amala okubeera nga ye asigadde nga Ibrahimu asenguse yasigala nga asomesa abantu be nga abazza ku ddiini ya Allah kubeera nga nti yali ali ku ddiini ya Ibrahimu alayhi salam. Allah atunyumiza nti Luutu oyo yali akkiriza Ibrahimu ng'ali ku nkola ye ey'okuwaawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe. mujjukire idh qaala liqawmihi naye yasitukiramu n'agamba abantu be ng'abakomako ku muze ogwali gukutte wansi ne waggulu nga gulinnya enkanda gw'ogw'okulya ebisiyaga musajja ku musajja n'abagambako ng'awulira akooye empisa etali ntuufu nti innakum mazima mmwe lata'tuuna alfahishata mukola ekikolwa eky'ekivve ma sabakakum biha min ahadin min alalamin nga ddala mu butuufu tewaliyo yali akikulembedde kukikola mu bitonde byonna Allah bye yali atonze okuggyako mmwe mukisooseeko. tekikolwangako ku bisolo wadde ebinyonyi, tekikolwangako ku byennyanja wadde ebiwuka. mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala omusajja ku musajja mmwe musoose okukikola. naye Ibrahimu alayhi salaamu yali omuddu wa Allah omulungi. Luutu alayhi salaam yali omuddu wa Allah omulungi yawulira ng'akooye empisa eyo n'agyogerako ekijja kijje. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. أئنكم لتأتون الرجال مزمد لم مسزي وقد سبسج بنمwe ng'omulembe guno olwaleero parliament bwetuula n'egamba tuteese ku kigambo abasajja ku basajja tukiyisa oba nedda. Luutu alayhi salaamu senga yali ku mulembe guno gw'olowooza yalyogedde atya? awo bannaddiini bonna abali wansi w'eddiini eyava eri Allah subhanahu wa ta'ala balina okusimba mu kisinde kye kimu
bannabbi kye baakwatanga nabbi luutu alayhi salaamu mulaba bwe yayogera eri abantu be ainnakum lata'tuuna arrijala mazima ddala mmwe bantu bange musazeewo okukozesa basajja bannammwe watakta'uuna sabiila ne muteega abantu mu makubo ne mubabuzaako emirembe nga mubanyaga wata'tuuna ne mubeera nga mukola fi naadiikum mu birabo byammwe eyo lmunkara empisa eza buli kikembi baalinanga ebirabo gye banywera omubisi baalinanga kampuni zaabwe ze baalingamu naye nga mu butuufu kampuni zaali zikola buli kika kya kibi zikampuni ezinywa enjaga ezirya amayirungi ezinywa emyenge naga nti kampuni zammwe ezo ze mubeeramu eziragira abantu okubeera nga bakola ebivve fama kaana jawaaba qaumihi Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti Luutu oluvannyuma lw'okuvumirira empisa embi ezaali mu bantu be atubuulira nti tewaaliwo okwanukulwa kwannamaddala okwali okulungi okwebwa ensimbu okuva eri abantu be okuggyako illa an qaalu okuggyako baagamba nga bamugamba nti itina bi'adhabillah gwatukoowa olw'okugenda eri Allah oba olina amaanyi saba katondawo otuleetere ekibonerezo ekiva eri Allah w'oyo gw'otusomesa in kunta min as-sadiqin bw'obanga oyogera mazima nti by'osomesa byebyo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala bw'obanga ddala mu butuufu okimanyi nti oyogera mazima nti Allah ajja kutubonereza si nsonga tuli tayaali ekijja kijje kisabe Allah akituleetere bw'obanga oyogera mazima nti Allah asobola otubonereza olw'empisa zaffe ezo z'oyogeddeko embi. قال رب انصرني على القوم المفسدين قال ناغامبا omubaka wa Allah Luutu alayhi salam rabbi katonda wange nsuruni nkusaba ontaase ala alqawmi almufsidin ontaase abantu bano abantu bange abalabika nti boonoonyi ennyonoona erabika nti bayise ne bwe bandikomye. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم أقامت ولما جاءت ببامرو كجا رسلنا باتم بفن بجا إبراهيم وإبراهيم بالبشرى لبمريت الدام ولد مرونجي Ibrahim alayhi salam yali akyali ku kyalo kyekimu nga tannasenguka naye nga akyali ku kyalo kyekimu ekiriko Luutu alayhi salam naye nga baliko ka distance. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza walamma jaat rusuluna Ibrahima bilbushra bamalayika baffe be twatuma eri Ibrahimu be baamala okutuuka mu maka ga Ibrahimu nga bamuleetedde amawulire ag'essanyu nti nga bw'ajja okufuna omwana mu myaka emikulu. Qaalu ne bagamba ababaka baffe bagamba Ibrahima inna mazima ffe tukyamyeko wano ewuwo okukuwa amawulire naye tukyeyongerayo kubanga gye tulaga muhliku ahli hadhihi alqarya batutumye okubeera nga tugenda okuzikiriza abantu b'ekyalo ekirimu Luutu alayhi salam abantu baabali ebisiyaga bagambyeko ne bagaana okweddako. Inna ahlaha mazima abantu b'ekyalo ekyo kaanu zalimin baali okuva edda nga balyaza amaanyi b'amateeka ga Allah balina empisa ennyingi embi nnyingi be bateeka abantu mu makubo ne babanyaga ne babeera mu birabo byabwe eyo gye banywera nga balagiraga n'empisa embi eza buli kika so nga ate ku mpisa zaabwe esinga obubi ey'okubeera nga bali ebisiyaga. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال ناغامبا إن فيها لوطا إبراهيم ببامala okumutegeeza bamalayika nga bakyali mu maka ge nti bagenda kuzikiriza ekyalo ky'abantu ba Luutu. Ibrahimu n'ayagala okubagulizaako bamalayika nti gye mulaga ng'eriyo omuddu wa Allah omulongoofu ayitibwa Luutu alayhi salam si kulwanga kamubagambe si kulwanga naye mumutwaliramu. Qaalu ne bamuddamu bamalayika nti lwakutugamba nti Luutu gy'ali naye nahnu a'lam biman fiiha ffe tukakasa bulungi nnyo nti tukusinga okumanya abalongoofu abali mu kyalo ekyo kuba twamaze dda okukikolako sabe. Allah subhanahu wa ta'ala yamaze dda otutegeeza abajja okuwona n'abo abajja okubeera nga bazikirira. Lanunajjiyannahu ffe oyo tuteekwa buteesi kwagala butayagala okumusumatusa akabenje wa ahlahu n'abantu be abamukkiririzaamu illa okuggyako mra'atahu mukazi we ye waawaka kanat min alghabirin yali okuva edda mu kumanya ka Allah ng'ali omu ku bajja okuzikirira mu kabenje kano akagenda okugwawo. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء
بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا ababaka baffe bwe bamala okuva ewa iburahimu nga basonze eri muzeyi luutu alayhi salamu batuuse mumakaage siia bihim mu butuufu baamuyisa bubi ababaka bano wadaaqa bihim dhara'an ne babeera nga bamubuzizzaako obwekyusizo ne bamubuzaako embeera n'entunula luutu alayhi salamu n'abafunamu obuzibu obubi bwe yabafunamu kwe kubeera nti yeeraliikirira nnyo nti singa amala n'abaaniriza ewaka abakozi b'ebikolobero abali ebisiyaga bajja kujja olw'okubeera nti abavubuka abo bamalayika bajjira mu kifaananyi ky'abavubuka abalungi ne bayita ku basajja nga bali mu birabo byabwe nga bali mu mpisa zaabwe embi nga bwe baateeganga n'abantu mu makubo baasobola okulaba abavubuka abo abaali abanyirira obulungi nga bakyama ewa muzeyi luutu alayhi salamu. muzeyi luutu bwe yamala okulaba abagenyi abakyama ewuwe mu butuufu n'awulira ennyiike n'awulira ng'abuliddwako obwekyusizo mu maka ge n'agamba nti singa nnyaniriza abantu bano abavubuka abakozi b'ebikolobero baba bategedde bajja kubalumba ate singa sibaaniriza ne mbaleka ne mbagamba bannange mweyongereyo mugende era senga vuddemu ngazzeemu abavubuka bajja kubagajambulira eyo gye banaba balaze. iburahimu n'awulira luutu alayhi salaamu n'awulira obuzibu olw'abagenyi be bano nga ddala mu butuufu semusota guli mu ntamu bw'abaaniriza buzibu ate bw'atabaaniriza buzibu bw'abaleka ebweru bagajambulwa era kyekimu bwe babeera nga bazze bakyamye waka era alina obweraliikirivu nti abavubuka abagwenyifu bajja kubalumbawo. wakaalu abagenyi ne bamugamba nga bamaze okumulaba alina obweraliikirivu sseruganda ewaka tateredde la takhafu tetwagala otye wala tahzan tonakuwala nti abantu abo beweeraliikirira bajja kututuusaako obuzibu inna amazima ffe munajjuuka ffe tugenda kuwonya ebizibu ebigenda okubaawo wa ahlaka n'abantu bo illa okuggyako mura'ataka tukutegeeza mukazi wo owawaka ye tajja kulusumattuka kubanga ku pulaani gye tulina kaanati min alghabirin yawandiikiddwa ng'ateekwa okubeeramu abo okuva edda abajja okuzikirira. Allah subhanahu wa ta'ala mu nteekateeka ze ez'edda yamuteeka ku purogulaamu y'abagenda okubeera nga basaanawo olw'empisa ze zaali embi wadde nga yali muka nabbi luutu alayhi salaam. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إنا مزمفي منزلون على أهل هذه القرية tugenda kusuura ku bantu b'ekyalo kino rijizan ekibonerezo mina samaa'i ekigenda okuva mu bbanga eyo ekijja okuva mu ggulu ekibonerezo kye tugenda okubateekako kigenda kubeera nga tukissa kuviira ddala mu ggulu straight bima kaanu yafusukuun naye nga kizze lwa bwonoonefu abantu bano bwe babadde balemeddeko ng'obabuuliridde ebbanga eddene naye nga buteerere.